Mu lugendo luno olw'okunsi maama kitundu kinene mu bulamu bw'omuntu era nga maama obulamu bwayitamu ebiseera ebisinga mu mugotteko si bulamu bulungi. Ensonga lwaki olunaku olwaleero twasazeewo tugende mu mugotteko nga twaga tutunuulira ekifaananyi kya maama tufune eddoboozi lye bulamu ki bwawangaliramu kubanga ebiseera ebisinga mu mugotteko waliyo okusomozebwa kungi. Kwaniriza nnyo gwe wenna munnanga kyokumidde ku telefayina eyaffe ey'obwakabwaka bwa Buganda kadde ka pulogulaamu embeera y'omugotteko kagikutuusako Omulangira Kavulu Kenneth nga wennawewayo okubanga nkuweereza nga tutuuka mu mugotteko wano mu ggwanga okusobola okulaba nga tutuusa eddoboozi eri abo tukikwatako kubanga ebiseera ebisinga bamaama bali mu bulamu obutali bulungi, ebyendya, ebyensula, ennyambala byonna bikwatako bamaama si birungi mu mugotteko era nga n'ebiseera ebisinga omaama nga yeetisse olubuto okumala emyezi 9 ebikozesebwa abatabiina. Bataata abasinga besuddeyo gwa naggamba nga tebalabirira bamaama awamu n'abaana baabwe nga mu migotteko bataata badduka ku bamaama era nga bamaama bayita mu bulamu obutali bulungi. Omulangira Kavulu Kenneth newayo okubanga nkuweereza nga tutuuka mu buli mugotteko wano mu ggwanga buli kanyomero wano mu ggwanga era nga tuyambibwako ekitongole ekya Kabaka Foundation okubanga batuteekamu ensimbi okusobola okulaba nga tuddaabulula amu nga tuza Buganda ku ntikko ng'omuntu w'omugotteko naye yayambiddwako. Kankwongere mu maaso nga nkulaga obulamu bwa maama w'omugotteko embeera gy'ayitamu ensangi zino. Mu nsi muno obulamu obwa buli muntu yenna bwesigama ku maama. Maama y'ensibuko y'obulamu bwaffe era singa si maama tetwandibaddewo. Obulamu bw'abamaama wano ku nsi si bwangu n'okusingira ddala mukadde akamaama nga yeetisse olubuto okumalako emyezi 9. Wano abasinga basanga obuzibu nga talina kyakulya ng'ensula yaabwe si ya mulembe ate nga balina obuvunaanyizibwa obubayinze. Bamaama bangi babeera mu bulamu obulungi sako n'abo bamaama enfofoolo babeera mu bulamu butali bulungi obuyungula ezziga obulamu obw'omigotteko nga wano osanga maama namwandu atesobola nga ate ayina abaana balina okulabirira. Maama alina obulemu nga yeewalula bwewaluzi ng'ono obulamu bwe bubeeredde mu kaseera kazibu. Mukadde nga yeetisse olubuto okusobola okumalako emyezi 9. Maama alina obulwadde buno obwamukenenya ng'ate n'abaana abawangala nabo nga balina obulwadde buno nga tebalina kyakulya yadde ekyokwebikka mu budde obw'obutiti. Maama eyakwatibwa n'akabasanyizibwa n'afuna olubuto n'azaalira mu bulumi ng'alongooseddwa ng'ate n'obulamu bwawangaliramu bwamugotteko. Saako ne bamaama abalala bangi nnyo wano mu nsi ya Mukama Katonda abatali mu bulamu obulungi abeetaaga okukwatirako nabo bavuunuke embeera y'omugotteko eno etali nnungi gye bawangaliramu. Mu kusomoozebwa okungi omulungi maama kwe yayitamu nga yeetisse olubuto okumalako emyezi 9 nga nzaala abangi basanyuka ng'akubyewo eddenzi. Omulangira Kavulu Kenneth omuvubuka embulakalevu nange nayagadde ntunuulire ku bulamu bw'abamaama newankubadde ng'eyanzaala Mukama Katonda yamuyita tutunuulire obulamu bwabwe bwe bayitamu kubanga abasinga bayita mu kusomoozebwa okungi nga bazaala nga tebalina ebyo bye balina kubanga bakozesa awamu n'okusobola okukuza abaana baabwe be bateeka mu nsi eno. BBS Telefayina awamu nga tuyambibwako ekitongole kino ekya Kabaka Foundation yonna gye tuyise mu migotteko emingi nga tunoonyereza tusobole okuddabula obulamu bw'Abaganda baffe abawangala mu migotteko nabo basobole okutambula mu bulamu obweyagaza. Abantu bangi mu migotteko 57 wano mu kibuga ekikulu Kampala betuyiseemu nga tugezaako okuddaabulula nga tubabuulirira tubajjanjaba tubalaga ekkubo ettuufu lye balina okuba nga bakwata nabo basobole okubeera obulungi mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga ku mulundi guno essiira tuyitadde ku bamaama. Bamaama basaanye okuwembejjebwa. Bamaama basaanye nabo okubeera mu bulamu obulungi kubanga be bannakazadde b'eggwanga singa si bamaama tetwandibaddewo. Okusinziira ddala ku mbeera y'obwavu obuli wano mu ggwanga lyaffe Uganda, abantu bangi mu migotteko bali mu bulamu obubi ennyo obusemberayo ddala nga bangi obasanga tebalina kyakulya, tebalina waakwebaka, tebalina mirimu ng'era bano abasinga obulamu bwabwe bawutunuliza Mukama Katonda.
era nga zino ze zimu ku nsonga lwaki twayagadde ku mulundi guno tutunuulire ku bulamu bwa bamaama bannakazadde b'eggwanga batubuulire mbeera ki gye bawangalamu meegotteko okusinziira ku buvunaanyizibwa bwe bayina. Bano tebaabadde babi, nabo baalutuviiridde ku ntono. Bamaama ffe tuyisibwa bubi kubanga oluusi embeera ebeera mbi, oluusi esente nizibula n'obeera na lubuto n'osula n'enjala ate ng'oli lubuto. Oluusi n'abaana tebalina kyakulya, oluusi tebalina ne gyakwambala. Oluusi abasajja emirimu n'ebabula ne batakola esente zisobola kuleberera waka. Abakyala nga tusobola okunoonya obulimo obusobola okwebeezaawo ng'abakyala tusobole okulabirira amaka kubanga abasajja baba batasobola. Abamu abasajja batulekawo kug'embeera oluusi ng'abalaba ekalubye. Era abasajja abakazi ffe tulabirira abaana, ffe tubaweerera, ffe tubambaza, ffe tubaliisa, ffe tubeezaawo amaka. Era enkuba bw'etonya, ffe bamaama obulamu butuyitamu. Enkuba bw'etonya amazzi gatuyingira mu mayumba. Era enkuba bw'etonya olaba n'amazzi gayingidde. Era obwedda ngaseena era bonna watobyo olaba. Abaana mbateeka mu baaniiba nga siina awembasuza, ate oluusi nga siina ne wenfumbira, oluusi basiiba n'enjala. Enkuba bw'etonya esiri ziyingira mu mayumba, zituyisa bubi n'abaana, ate tutuyina butimba bwa siri gayingira mu mayumba. Era n'abaana baba batalina n'ow'okwebaka oba aw'okulinnya oba aw'okutuula kubanga amazzi bwe gajja mangi. Era bw'etonya abaana baba batalina abalinnya batambulira kuzanya ng'abaana. Era nyina okubateeka eyo mu baaniiba ne babeera awakalu. Obulamu bwe tuyitamu nga wano eno enkuba bw'etonya wano amazzi gajjula, kasasiro n'atuula awo. Ate oluusi mbeera mu nju, abaana baagala kuzanya nga tebalina we bazanyira. Wano kati olina okubeerako ng'okuuma abaana, obeere nnyo ku baana obutagwa mu mwala. Obulwadde babufuna era n'ebicaafu, era ovaayo obeera eri omwana avaayo n'omuti n'agukuba omwo ng'ayagala guggyamu. Era bamaama ebyokulya n'ebyokusula embeera mbi teyeeyagaza. Obulamu bwaffe abamaama bwe tuyita mu bulumi bw'amaanyi. Basajja batufunisa embuto ne bamala ne bagenda ne batulekawo. N'obeera ng'oboonabona n'addamu nakulimbalimba n'ogamba kale ye bba wange yatata w'abaana, ne mubeeramu mbolambola. Junaniziba ne bumukwata era n'akulekawo. Kati abaana bange bali wano tebasoma. Kati yenza maama w'abano abaana, naye omwana ono alina emyaka 14. Yayita mu bulumi bw'okukola ki bw'okulwalalwala. Kati n'akola ki? N'abeera nga talina mirembe. Kugamba ebizibu byonna ebiriwo biri ku nze maama. Abaana bange bonna bano bonna babaddako ono yaddako ono, n'ono n'addako oyo, n'ono n'addako ono, n'ono n'addako ono, n'akano ne kaddako ono. Kati n'omulala yabula ku lw'embeera. Kati n'embeera awo kugamba ndi mu bulumi bw'amaanyi kale. Ekyokulya, ekyokunywa, ebiseera ebisinga kiba kyakufuma bufumi newankubadde nga maama alina obuvunaanyizibwa era nga wano abasinga balya kimu n'abandi obutalaba kamuntamu. Ekyokulya njiyo oluusi nigendayo ninjoleza ng'abantu engoye nifuna ekyokulya. Kati nimbeera n'abamaama balaba muzira kisa ne bajja gyendi oluusi ne bamba ku mmere. Ffe bamaama olugendo lwaffe luwanvu okusinga olugendo gututambuliddemu.
tubona nnyo tunyigirizibwa nnyo ate tufuna n'ebitwetaaga tutuyina ddembe ffe nga bamaama twetaaga okuyambibwako oba okukwatibwako nga ffe bamaama. Bingi bamaama bye batubuulidde ate era bingi bye bakyatubuulira okusinziira ku bulamu bwe bayitamu obutali bulungi. Tuli mu kadde ka nkuba, enkuba efudde emba, amazzi ganjaala buli wamu mu migoteko ne gayingira ne mu mayumba ate nga kabuyonjo abantu ze bakozesa ntono nnyo obukyafu obufuuse obukyafu era ng'ebirwadde bingi bamaama bye bafuna awamu n'abaana baabwe ate nga tebalina buyambi. Wabula njagala nkutwaleko mu bulango bw'akamaffe kati nnyo bwe tukomawo tweyongere n'embeera y'omugoteko tovaawo nga bamaama bakyatubuulira mbeera ki gye bawangiramu mu migoteko ennaku zino.